Ekibiina kya People's Front for Freedom kisobodde okuba nga kituuza Ttabamiruka era ne balonda abakulembeze abajja abagenda okuba nga batwala ekibiina kino okumala emyaka 2 mirambirira nga mu bo balonze kibayise Council of Eminent. Ono mu lufuuti oyinza okiteeka mu lufuutifuuti n'okiyita judiciary ng'era mu bano tebakkirizibwa kubanga beesimbawo wabula ebiba biganye mu kibiina bye babisalawo nga mu bo mulimu Dr. Retired Kanukiza Besigye Kifeefe wamu ne Engineer Uwaswa Birigwa. Balonze kye bayise legislature ng'era muno mwe mugenda okubanga bateesa ensonga ez'enjawulo era nga agenda okuba nga akubiriza olukiiko luno bamuyite speaker ye Proscovia Salam Musumba. Ne balonda kye bayise executive ng'era muno mwe muli akulembera executive chairman waayo Elias Lukwago Omulodi ate nga amyukibwa abakulembeze omuli Dr. Nicholas Kamara, omukyala Honorable Betty Awol Ochan, gattako ne yakabeegattako Dr. Lulume Bayiga. Agenda okuba Secretary General agenda kuba Ibrahim Semujunganda wamu n'abalala we bagenda okubanga bakubiriza wamu n'okutwala ekibiina kino mu maaso. Ate ye yaliko Mayor wa Kawempe Division ate nga yaliko Member of Parliament oba omubaka akiikirira abantu ba Kawempe South Mubaraka Munyagwa Mugati gwa Bata naye akoze ekibiina ekikye kyatuumye The Common Man's Party nga kino nno kivudde mu Uganda Economic Party era nga akabonero Lusania simanyi oba lwakuba musajja wa Lusania asobodde okuba nga ke kabonero kaleese nga kapiraawo okusonda ssente mu kibiina kya National Unity Platform okusobola okubayambako mu kalulu akabindabinda aka 2026 kutandikidde mu maanyi era bano basonza akasente akawererako ddala. Sebo Mr. President nsazeewo miliyoni 10 ze nayogeddeko twazitaddewo dda kaashi ngenda kuleeta miliyoni endala 10 zibeera 2. Ngenda kuwaayo miliyoni 10 cash n'omwezi guno bwe banaatuwa omusaala era ndeeteyo 10. People power. Naye ate mu kibiina ndi boosi we ndiki kati nga deputy president era n'omwezi okuddako nja kuleetayo endala 10. Joel ono Lopo ono ategeere nti bwe tuba ebweru nze boosi we mukiregedde ekyo tuba munda ye boosi wange naye kaka tuyinza okuddayo mu palamenti n'oyongerako. Namutawe Joan Woman MP Masaka District antumye ajja kuleeta obukadde 3. Mr. President, sir, sina buyinza budda ku muzindaalo ekalungu tuli ababaka 2 Honorable Katabazi Francis apulejinze miliyoni 10. Mr. President, the Honorable Nyeko Derek okuva Makindye apulejinze millions 10. Honorable Sekabira Dennis okuva Katikamu North naye apulejinze millions 10. Omubaka atuuse chairman oye, chairman wakakiiko oye, Lord Mayor oye. Mama mulungi Sebo President ngenda kuwaayo miliyoni 15. Mr. President, I'm Mr. Captain from Brose. Mr. Captain from Brose, he wants to work on Salam Machitos, Machinyogosi. Mr. President, Zendi Mufunampola, Yandi Montuawansi. Put him in Guaro Kumi, Guaro Kumi, in the Kutola Komu Guaro, you scattered that day down Pola. Yaje kiboke chokolati
nange katinti nsobola. Baagala Joyce Ntwatwa omubaka omukyala wa disitulikiti y'Emityana ngenda kuwaayo miliyoni 3. Mr. President nkwagala nnyo wonna nkwagala leeta empapula wano buli kimu ekikolako naye abantu be Nakindi Mr. President bakwagala nnyo abantu be Nakindi bawansi ne bakwagala nnyo naye bannange Mr. President tebalikekanyanga nebitamu wonna yalatuwenasikiragenda kukulaakulana. Ate ye Alex Waisa Mufumbiro ayongedde okulaga Alhaji Latif Ssebaggala teyeetaagibwa mu kibiina kya National Unity Platform era kaadi ye yandibanga eri mu lusuubo. Kino kiddidde oluvannyuma lwa ye Alhaji Latif Ssebaggala okuvaayo najja asobole okuba nga ayogera essimbi z'agenda okuba nga waayo naye n'azoogerera mu mbeera y'Oluganda luli olwaffe olukambwe era bw'atyo engeri gy'ayogeddemu emiliyoni naye nga omukulu Waisa Mufumbiro takafunye bulungi. Kino nno kyaddiridde Waisa okulowooza nti obusiriivu buna bulimu obukadde 4 naye nga ate obukadde buli buna. Kino nno kyamunyiiziza era n'agamba nti Latif twadde tumanyi nti ogenda kuba nga otuwa obukadde 4 naye otumalidde ebiseera ku bukadde 4. Wadde nga bayise babaka Parliament naye gye badde Kazindaalo nze musajja wa Alhaji Latif Ssebaggala Sseŋŋendo avuganya ku ntebe y'obwa mmeeya bwa Kawempe empya division 226. Mukama wange obusiriivu 10 olwa Kawempe empya, obusiriivu 10 ku lwa Latif Ssebaggala Sseŋŋendo, obusiriivu 10 ku lwa National Unity Platform, obusiriivu 10 ku lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe busiriivu 40. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Awadde miliyoni 4 nya kakati tukole people power indako katono our power semberekeri banaye kakati semberekeri ekisooka bw'oba toli mubaka wa Parliament oba onkoze bubi agambye miliyoni 4 kati atuta obudde obwo bwonna badde manyi tugenze mwana tokaluubiriza totekamu bisoko bwe giba mitwalo 4 yogera nti mitwalo semberekeri sente mujja tuleetera obuzibu semberekeri akasirivu kalimu emitwalo 10 si sente nnyingi abadde ankanzi badde manyi alese miliyoni 4 Latifu bannange wategera sente kyokka ekyewuunyisa ate ye ali mu lutalo ne Latif Ssebaggala omukulu Chairman Nyanzi bwe yazze era naye yatutte obudde n'awaayo miliyoni 3 naye ng'aziwaayo mu mbeera ya miliyoni naye ono nno talina bigambo bye bamuwerekerezaako ekyalaze nti ye akyali muganzi mu kibiina kino. Kunga Uganda kunga sabo Mr. President ekisooka nga former Ssaabakunzi kunga yakuwa yakakadde kamu obugalo ate ngoba international relations era njakuwa yakakadde katya Mr. President ekifo kino tekirimu memba wa Parliament nzaaliwo era ngenda kuwa yakakadde kamu lwa County South. Nalabe baga Chairman Nyanzi ali mu Foreign Affairs kati ate mumuteeka mu byakulonda akakiiko mukalabi kabadde wano ekisobola oyagala kuba mukulembeze beera muyigirize ekimala to blackmailing abantu ng'olira muyigirize yita mu processes entuufu kuba oyagala kifo nga kyamaanyi nga kyakubanga otwayo n'empapula z'obuyigirize ate oyinza kubanga tomanyi mpenda ziyitibwamu kwemulugunya abamu mulimu kukikola mu ngeri yakatubeesooke mudda tunayanukula naye naffe tubalaba ate tubamanyi Nyanzi wakubya akataaya ako kalungi bannange ibirira bakalabeko. Ate ye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yasobodde okulaga bannayuganda nga ye n'omukulu Bebe Cool we bakyali ab'omukwano era kizibu okubaawula buli omu akyagoberera munne buli omu kyayogera n'omulala ayagala obutayitibwako trend ye yegenda mu maaso. Kino nno kyaddiridde oluvannyuma lwa Honorable Kyagulanyi okuddamu n'ageegenya ebigambo bya Bebe Cool naye ng'abiyisa ate mu ngeri ndala.
twatula katika mabulireko ne kino twatuuka ekiseera gye buvuddekaawo bugenda okebera ku akawunti kasigazayo ndowooza miliyoni 2 kyokka n'okunominatinga presidential candidate nazo bazirinyisa basobole okulemesa abantu okuvuganya bazifuula miliyoni 2 tuli awo tulina miliyoni 2 titulina pulaani yakufuna sente endala Lubongo yagamba tuzitwale ku nomination kyokka ate Museveni yali mu kutimba posta okwetoloola Uganda yonna nezi billboard kati ate nga nze ng'omukulembeze nga ndaba nange nyina okulinyisa levo mukoleki kubanga Museveni bwemuleka nagenda nga kumba yekayeka abantu bayinza okulowooza nti ndi kikaki tindi kampeni bayinza okulowooza nti tumulese. Ate ye John Moses Ali yasobodde okubeera ng'ayogerako eri abantu be bw'atyo mu mizira egy'amaanyi ng'ebigambo by'ayogera ekyamazima biwulikika bulungi nga n'ali ewala asobola okuba enduulu. Yeah.